Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Okay mikwano mu program weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Just oli bulungi olaba Katonda byakola tuleetedde omwana muwala Monica ani ddala Nambasa Monica bane tumuletedde surprise atenga era bivuddemu mu ba online family bannange list mpanvu naye mwebale nnyo mwebalire ddala abalungi abakabi abakoze kino tuleese ka surprise eri Monica naye nga kyengenda obbasaba nga tugenda eri Monica si byonna nti tubifunye kuba okusanga omuntu nga tali omu aliko baby nga talina ebyetaago bingi nga tulina okuketalinga for treatment eri omukyala eri baby eri buli omu bwe tumala ate nyambala kulya kolaki so far so good online family juu banange mwekubireko mu ngalo mwebale nnyo katubuzaayo ekyo kimu singa tunoonyezaayo Monica obukadde obulala obwo era wolabira video eno nkusaba ayine 10, 20, 5 teekako at least bwe tufuna ekyo ogenda yitayo omutwalo katunoonya miliyoni emu emitwalo 9 jaso tuwaddeyo omutwalo ate ali ku kamera yino tuwa 2 gye mitwalo 3 katunoonya emu 9 kati nange bwe ndeetayo naye nga nteekamu amafuta jasi amunsasire nteekamu amafuta obudde facilitation sizike kale kanteekeko ekyebiri tube nga tunoonyeemu 9.5 tulinawo 5 bambi tubasaba emu 9.5 buli alina kaayina please Monica mumujjukira bulungi omukyala maama oba baby mwana muwala wa 23 years omwami yamusuulawo n'amuabandoninga nga nakawere ng'omwana wa 2 weeks akaana kawere nga akaana kayinamu complications nga ne maama ayinamu complications tumuletedde surprise onakolero tatusuubira kujja neffe tuleese twakoze shopping yonna ey'omwana ne tushopping eyo suitcase ejjudde eti ekubyeko okitegeera maama ne tumuleeterayo ku ngoye n'ebintu bingi eby'enjawulo n'emmere naki naye nga bingi so ne tuleetayo ne ku cash naye nga tusaba mikwano okukyusa embeera mutuyambe bambi don't give up nsaba tukiguse 1.950 awo tusooke tubaleke tulabe nga tutereeza obulamu bwa Monica emyezi nga 6 tuba Monica at least tusetinze obulamu bwe medically okulya at least okumala emyezi nga 5-6 inshallah then after bwegina amala omuyitamu ng'awummudde akakkanye nga ayonseza ne ku mwana akuzeemu tulabe ekiddako naye ffe nga ffe tujja batumumonitalinga off camera so tweyanza naye nga tusobola kikola nga nammwe mutwegasseeko without you naffe tuba tuggwamu amaanyi era gwe omulungi andaba munyambe gwe tolinda kugamba nti oba banazifuna zonna 9.5 gwe bwowulira kwatako z'oyina otuweeyo so that we can change her life sikyo sayina 2.5 omutwalo 15,000 olwo ne yatuwadde 3 bambi tweyanziza kubanga abaakulaga nti osanga yabaddewo oba na 5 oba na mutwalo n'atuwaako 3 so buli omu ayina kyayina please ngenda basimuleetaleeta ku live kubanga olumu tubeera okwo yeetaaga owummula era muyinza obutaddamu kundaba unless nga live ngikola nzekka but ekyomuleeta buli lunaku bwe nzijja tutuule naye 1 ng'omuntu nange ndi bize nyina bye nyina okwasaganya 2 ng'omuntu akoowa kati bwe twabadde n'omwana live eyasembye omwana tasobola kwebaka ebitaala biki ate n'omukulu alina okuba ku mwana wali ku standby so tusaba mikwano ku namba zino wammanga MTN yaffe muwandiike kansooke mbasomere MTN eri 0782 10 15 69 Airtel eri 0702 56 21 57 zombi zireeta Nakawombe Shifa mbasaba bambi mutwegatteko tukiguse kino emiliyoni 1.9 afune wabeera afuneko n'obuntuntu so asobodde mikwano please
abalina kye mutuwadde Mukama akibabalire because era singa simmwe twandibadde tetusobodde kukomawo osanga obusobozi bwanditubuze but olw'okuba mmwe tusobodde okudda ne package ebintu biwera mugenda biraba bingi ddala baby staff kese wali ejjudde food staff bino mbumata chuji simanya kwoza simanya buwowo bwe banazisa mwana bu oil simanya busabuni omwana gwayino naaba buli kimu tugenda bibanjulira so come with me nga tugenda okubanga tutwalira Monica ettu nenga don't forget to pass by Hypex Studios bali Sabala Road na Janankumbi awo nga Cobbins Motho bakafulubo ku efananye by'omulembe basange ku 0754 19 24 34 oba basange ku 0789 34 38 02 babayise Hypex Studios bakafulubo ku ebifananye eby'omulembe so mujje nange tutwalire Monica surprise tubagala nnyo mwebale kubaako don't forget to pass by Hosh Fashions and Bridal kulwengoye ez'omulembe zonna ezikola ku mikolo yes badia ate nga mbajukiza nti Bunga Comfy Homes bwebokka balina answers ku byensula ennungi ngoze Uganda ku holiday obanga weetaaga a home away from home nga you need to relax your head to meditate and you know you need to calm down in any way just think of Bunga Comfy Homes kale mujje nange Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Wow. So come with me. Tutwaleyo ebirabo. Nagambye osooka oleeteko kimu. Nagambye okwateko kimu wagaanye. Amaanyi go n'ogamba amaanyi go geesiga. Tudde eno. Ndowooza mulaba bambi asula mu bba. Biweddeyo? Data n'ebirala. Bannange abatulaba bamuzira kisa abavuddeyo tukwatirako nga temutumanyi temutulabangako naye bambi olw'omutima omulungi n'abantu abali eyo abalina ekisa n'okuyamba nga bwe mumanyi nti ffe tutuukiriza era bonna abantu bemuzze muyimirira naffe nga ddala omuntu gwe tuliko ayagala okyusa obulamu bangi betukyusizza betugulidde amataka betuzimbidde amayumba betuweeredde
betufulumiza eggwanga betufunidde emirimu. So nyongera okwebaza mwenna ba followers bange, nebaza Mukama olwa ttiimu gye nazimba ey'abantu abali eyo abammanyi n'abandaba obulabi n'abanyumirwa byenkola okubeera nga musobola okugamba nti Shifa ayogedde nensisinkana omuntu muwanaawa, omuntu ayogera nange ne muwanaawa naabanga obulamu bwe bwonna bukyuse. Mbeebaza olw'ekyo, mbeebaza olw'okwagala n'omutima gwe muteekayo n'ekisa. Nebaza Mukama eyampa fan base ennungi ey'abantu nga mmwe. So tuleese surprise eno eya Monica. So ngenda kwanjula ebintu bino nga bwe mubintise nga nammwe mulaba, kubanga sente tezavudde mu nsawo yammwe, zavudde eri omuntu muzira kise yaleese 10,000, 2,000, 5,000. Waliwo neyaŋŋamba nti Shifa, omwana wange abadde akaabidde ka soda ka 5 n'essente ezo kanziwa omwana wa Monica bamuguliremu pampa, sigenda kugula soda. Mukama abampeera omukisa, Mukama akubiseemu buli alina kye yatodde. So batandise n'okugamba nti tumugulireyo ku dresses ez'enjawulo. Nga Nakawere alina okwambala dresses ezimuwa emirembe ng'ate zimwanguyiza mu budde bw'okuyonsa. So ne tuzireeta zino dresses ayambaleko lwa nsonga bamulabye ennaku continuously nga tuli mu kagoye ke kamu kaddira. So ne tuleeta engoye ezo ebiteeteeyi ebya Nakawere ne bagamba nti asobola okwetaaga flaska kuba buli budde yeetaaga amazzi agookya ag'omwana nti okumunaaza ate kino ate kiri. So ne bagamba tuteekeko flaska yino biraba So ne babayo muzira kisayagaye Monica tumufunire essimu ku lw'empuliziganya lwa nsonga twakomye tugamba nti talina ssimu ne tugireeta. Ne tugamba nti ne bbaasa ya Monica, ene bbaasa eriko hospital kuba gye tujjanjabira omwana wasigalayo balance, naze bbaasa ne tuziteekamu eno Monica kwekuumisa eno hospital nazo ne tuzireeta. Biweddeyo mukyaleeta baleete ebintu just wamanda. So Monica ebbaasa ezo emu eriko hospital n'endala yiyo eno ndooza kanjiwa omukyalo ono kuba yamanyi ab'eddwaliro. Eno ebbaasa nnyabo ginkwatire yiyo, then buno obubaka bwa kwebaza olw'omutima omulungi. Eno bbaasa yiyo, weebale nnyo bambi kyokoledde Monica. So essimu yeeno ojja kweteeramu layini. So zino wanje zino pampa z'omwana wondi omo kunaaza ku mwana kwoza. Muno mulimu obuwunga kilo 10 obw'obuugi kambuse wano. Ne tuleeta amata box 2. Muno mulimu obuwunga kilo 10 box 2 ez'amata. Ne tuleeta omuceere kilo 10. Ne tuleeta sukaali kilo 5. Eno box ya sabbuuni okwoza engoye z'omwana. Kino kyadde kijjudde naye ndowooza tebakisiba bulungi, kiyiseeko bakyatonye. Kati obugoye bw'omwana buli asitula ku mwana awulira awunya bulungi bw'atyo. Otoolako katini n'oteekamu. Ndowooza ng'oyo gw'ogambye ani? Bwe kityo. Ani baby so soft. Engoye ziba soft nga ziweweera. Then obwo bujamuzi biki byonna bizibeera ng'obugoye bulungi. Muno mulimu kadomola ka butto okusiika akaceere. Then muno tuyinamu shopping y'omwana ne suitcase ye okubeera nga mbasumulireko okubeera nga buno buliri bwa mwana obuzungulula oba obumanyi buba bwe buti. Kati gwe bwe weebaka wano wadde tewali seefu oba ensiri, kano n'oba okola mirimu kali bwe kati. Kalina omufaliso gwako, kalina buli kimu munda, okasumulula zipu n'omuteekamu, teri buwuka bumugendako,
teri kintu kyonna kimu affectinga omukuumira muno. Tukoze pink color and white kuba pink y'abaana bawala, white ya bonna bawala n'abalenzi unisex. Kati buno buliri bwa mwana sagala busumulula kuba butawanyuzinga, kati ojja busumulula ng'ogenda mwalira bwe kati bwe kayina ofaanana. Bw'okasumulula olwedde omufaliso mweguli neeti yaako gw'osumulula zipu ng'omuyingizaamu, so aba safe bulungi, teri byemugendako. Eno blanketi ya mwana gy'omubika n'abuguma bulungi, gikwateko eri soft bulungi, so bw'ogimubika abuguma bulungi. Yo blanketi ya mwana. Zino wipes kumulongoosa. Zino wipes ozirabye. Eno blanketi eri soft, si byonna buli kimu omuteekako. Kati olaba kino kikaluba, kati owulira kano kaweweera. Seyo gondiye zino wipes. Kati kano byakunaaba bya mwana. Mulimu oil, ebizigo by'olina omusiiga. Si buli sabbuuni nti agenda kulususula omwana, ebimu byokya skin zaabwe. Kati ne muno mulimu bu wipes, mulimu ebintu bingi nnyo ebyenjawulo. Zino wipes soft and smooth, mulimu like katawula kali soft komunaazisa, oil, buli kimu. Kakiti kano bino byakunaaba bye. So eno gift pack byonna bya Cassons. Cassons mulungi ku babebi. Kati bino byalina okunaaba, by'omusiimuuza, by'okola ki, buli kimu. So buno bugoye bwa mwana ndowooza obumanyi. So eno paaka erimu 1 2 3 4 5 bwe buti. So sobooza nga obuzza kuhanga bwoti ng'olinawo obuteeka. Buno busokisi bwa mwana kuviira ddala wano ku newborn mpaka ng'atuuse ndowooza ku myaka ng'ebiri, bulimu ages. Kati gw'osobola olaba nti kano kasobola okwambala kati ku myezi gino bungi, myezi gya njawulo, buli weyeeyongera ng'ogenda obukyusa. So ne buno era obukoofiira mulimu emyezi gyonna, kuva wano waali okumuziyiza empewo, kuva wano waali ku zino weeks emmeka mpaka era ogenda olaba nti kano kati kamutuuse, kano kamutuuse mpaka. So buli omo set they are like 20. Buno busokisibwe mu bugalo nti omwambaza buno oba bu gloves, bw'omwambaza busokisi mu gloves mu ngalo otekamu bu gloves n'omutwe n'osabikako kiri ekintu. Kano kagoyeke kuba watugamba nti omwana abadde tafunanko kagoye nga kajjidde mu kaveera n'okasaba okulula n'omwambaza, buli kimu kino kizze kipya. Tetulina we tunoonyeza nti tulinayo omwana alina obugoye obwamulekawo bwe tuba tuleeta, buli kimu tuleese kipya. Kati buli bu ovulo bubadde bumpi, kati zino ovulo mpanvu zirina n'emigulu, wozimwambaza osiba bulungi n'osiba n'abuguma. Womala omwambaza buno ng'obukono obwambaza n'omutwe ng'oteekako, so n'abuguma bulungi. Ne kano ka set mulimu nga like 3-5 I think. Buno busuuka bw'omwana obw'enjawulo, buli soft bulungi, si bwamukalabula, bwakumubikka. Buno era soft towels twokozesa, okitegedde, kumusiimuuza, okumunaaza oba okumukaza. Buno naye nga buli soft, bo babukolanga era buli safe ku baana nga bulungi obw'enjawulo. So obukuuma ng'oboozezza bulungi, olumu obooza n'amazzi gabwokya n'oteekamu kali ebyo ebyoza ne bibanga ebintu biwunya bulungi. So eno kino kya bagiyita batya oba ki ovulo naye nga kiringa ekimubikka nga oba akyambala ng'omumwa omuzingidde naye nga akyambala bwambazi. It's very soft and warm. Kino ki ovulo omubikka omutwe face nga yerabika,
n'emigulu gyonna nga gibulidde omwo kibuguma bulungi kuba ne luli we twabaddewo era yabadde mu kino kakiteeza asobola okukyusa omugjamu kino n'omuzzaamu ekirala gyasinzirizaamu so eno Baby what? Baby so Baby so. Nange. So baby so y'omwana erina n'emisipi gyasi. Kati bw'omala n'omuteekamu ate n'omusibiramu. Omuzingiramu n'omusibaye kindaba kirina emisipi bwe giti. Kati kikwateko kiri soft bulungi nnyo. Kibeera nga kiweweera. So gyasibizeemu muno tebiguba nga tannaba kukola ki. So byebyo tuleese kamere ne tuleeta n'ebyokukozesa by'omwana n'eddwaliro liweddeyo. So n'omukyala naye in case alina oba z'abanja eza room ajja kuziggyako ezo. Olaga okweyanzaako kale. Bakuwulira. Tofukamira. So mpozi ne keesi okubikuumiramu ebintu by'omwana bibe safe. Twala okweyanza buli muntu andaba ku live. Yasivaayo. Neyanziza nnyo contributions ze mumpadde. Nsaba we mujje Mukama abaddizeewo. Byonna bye mumpadde. We mujje Mukama abaddizeewo. Osinga omukyala eyansuubiza package eyalina 10,000 eyalina 5 neyanziza nnyo. Siina nnyo byakwogera naye nsiimidde ddala. Kuba nabadde sikisuubira ntuukako. Naye mwebale kunzizaamu ssuubi nakungira kuba leero nkedde ku makya nafiira at least okufa nenvaawo saa zino wemwenjogerera nakanywa ndowooza walagi nga 3,000 naye neeyanziza nnyo neeyanzeeke omujje Mukama abadde. Kanali awedde anywa walagi kati omwana anywa walagi. Kati onywa walagi lwaki stress? Kati anti ye omwana tomulumiriddwa. Ate omwana ate ng'omukazi Eva bw'oba onaazaala omwana obeerako ne kali ka pulaani kubeera Monica wali wa kibuga omusajja yakusanga mu kibuga obaako n'ogamba watya nga bigaanye. Kati bw'onywa walagi ono omwana omuvuddemu yaani yakuwadde amagezi g'okunywa walagi wasangibwa omunywa. Kati wonywa walagi. Wasangibwa onywa walagi. Kati bwe wamunywedde ne biggwa. Tonnalya omwana ono ayonka omubonereza wamututte mu ddwaliro. Yadde alina okukeeza omwana ono mu ddwaliro. Wamututte. Tuli kulwanirira lwa mwana ono abeewo kuba alina kyajja okufuuka bukye alina abeeko kyaba. Nze singa oli wekka singa nze sirina singa omanya gyenva ne gyembadde ne gyenziruka right now n'emirimu gyenfiirwa bwe mba wano. Kati bwe ntuuka nga tulwana kuba bulungi bino byonna obadde tobisuubira n'ababikuwadde tobamanyi bwe n'ondaga nti ffe abalwana naawe bw'ate onyweddewo walagi tuba tugulidde kyamabokisi g'amata tulwana ofune woobera kuba naffe tukiraba nti ebintu bye tushoppinga toyina bw'obeera nabyo ng'oli mu loogi. Ati stress ki? Kati ati wulira anywa walagi mu tayimu ng'olina naffe b'otamanyi abazze ne tuyimirira naawe first time yange okusisinkana nakwata akasente akange ak'ekikyala kennyina mu nsawo nga siina gwe mmaze kugamba nti tusonde nga sinnakuteekako na ku live nali nakutaddeko naye ne tunoonya akamere ke twayina ne tunoonya obuugi ne tunoonya ekisooka ne gamba kati omanyi nyinamu 5 gyange gino egy'amafuta sooka ogitwale si bwe kyali si bwe kyali kyokka nze atakumanyi era ng'ondaga nti omwami wo wadde okuwa 15,000 nti genda olye Rolex neyakugulira Rolex yali mulala kyova olaba nze oyinza nze njogerera bubi omwami wo kubanga nze toli muganda wange
siina bwe nkuyita naye nze ndi mukulumirirwa olubuto omwana si wange sinze yakuteekamu olubuto wakandaba tonyambangako sikusuubira nakunyamba sikusuubira nakubaako kyonkolera eri bulamu bwange ate ne mu byenkola era sisuubira gwe kunsasula nze Katonda wange yali nsasula oba alisasula ezzadde lyange kati kimalamu amaanyi katugalewo kati Monica kimalamu amaanyi nze ali mu kulwana ku mwana ow'obuwala because when I see her okuzaala tekitegeeza nti essuubi liweddeyo era nakugamba mu bigambo bye tuzze tunyumya negamba okujjako nga gwe weevuddemu naye Katonda eyakusisinkanya nakusisinkanya oba n'abalala osanga ayina gyakutwala si gwe asoose ozaala n'abali ku street abasabiriza bazaala abaana bano abakazi abasaba ku nguudo tetubasanga n'abaana nga batoba n'abaana baabwe mu nfuufu y'okukkuba ku street akana ne kajja nga kakulidde ku street nga kagamba ekikumi naye ng'olaba alwana n'omwana we kati ono omwana abadde agenda kukuleetera emikisa akutuusa ne gyotentuusizza bifo luli ng'oli bw'omu kuba ffenna abakoze bino tukikola lwa mwana kuba olina emikono ebiri n'amagulu singa si bwe nnakawere era twandigambye genda okole n'abali wiringa okuwa omulimu bangi okitegeera ne kati gwe bw'oŋŋamba nti wakanywa wala gye 3,000 kati mbanga nti akasente ate kenkulekera kati ate ninga agula walagi kyogere tewali buzibu Mbera gyabadde tabadde comfortable. Era okutugoberera mu nyanja. Waliwo ensonga lwaki alimu. Ensonga eva ku ki? Mwerabye leero gwe obadde ozenga kasitoma wajja kusanda. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate